da emyaka omwende ekyo tetunaba na kufunamu kati for example ka nomination konna kakabere akabibuti okitegeera akalala konna naye ng'olaba abayimbi bangi mu Uganda wano okitegeera emyaka mwenda giba mingi okuba tetufunangayo naye ng'ekyo kiva ku muntu omu eyalemera contacts connections nga bwe kiri nti Katonda bw'aba ng'ayagala okublessing ensi oba ekintu kyonna Katonda abaako mwayisiza omukisa ogwo obubaka bwe okitegedde oba blessing eyo aba agiyisizaamu etuke ku baki Bana big talent batandise okuvuma abamu ne bagaa nti wabba n'emizindaalo ne bajja amatishati bakoze biki obo buyanga z'ensonga zibusinga nti oli bundi waabwe boosi yabusindise boosi waabwe yasindise strategy ekyogamba ekikulu zigira olaba zigira atanya amazima ye problem ye he fears the truth naye nga tulina kutya mazima kati gwe ne bwona osindika obwo obwana bujje bumanyi bujje buvumbe that's a small group of people obwo obwana butono nnyo teguna kyebusobola kukola they cannot change me they can't change anything okitegeera ate zo n'ensonga zibusingako kuba this is all about the music but it is national otegedde okiri ku music naye it is a national issue munjogerayo olinga alaga nti Kenzo pretender kuba ye bw'aba ayogera alaga nti alina love for the industry era nakyo nsobola kiyita ekyo nsobola okugamba nti pretender kuba byonna byonna bw'olaba nti biraga that's pretending talina love for industry lwaki ogamba nti bannange Uganda naye nga tegwe byokola bikola nga ggwe that's what's up paka fulaga ya Uganda gyawuba omusajja yatwala Uganda ku Google yube tugenda bigendamu nnyo jabireka so are you happy olwokuba teyaleese Grammy kyenkugambye nti sinza kuba happy because teyagireese kyenkugambye nti because era essubi libaddeyo litya limu singa babaddeyo bangi obanga lino omulala aliyo nga olaba baba Nigeria olaba nti mu kategori eno mulimu ono nga naye waliyo omulala ono bafeiringa wano oli abawangudde wali naye sitaba Grammy era babeerayo n'ali mu ndala ez'amaanyi era samoya nti kati babeera nga kyekyanagambe nti twabadde nga tulina awards nyingi mu Uganda naye gwe okimanyi for example ku Be It otegedde abalala babeerayo what is Be It abalala babeerayo olaba ensi zibeerayo otegedde neze tusinga zibeeramu neffe tetuddangamu kufuna kwadde ka nomination man mwakoma kuye okitegeera naye nga why not nga tuyina work we do music we have good music here in Uganda abayimbi be Uganda tubaneesaagala mugambe abawagizi baffe tukola we do so many things man niwabeerawo wali so I think that's it man kyekyo erina academy selectinga era ye yasunsula ne Baganda boys ne batasobola kuyita mu kasenge mu kakunguta ako Eddy Kenzo n'ayitawo nze ndowooza okunenya Eddy Kenzo ng'omuntu tulina nnyo okunenya n'ebali abazitegeka nabo bo we baba basengejja balabayo omuntu omu Kenzo yekka eyinza okuba analysis basengejja ddi basengejjezaawo basengejja ddi basengejjaawo kale gamba abantu nti mumanyi kubona olunaku bagenda kusengejja mujje babasengejja kyenagambye nti gwe just leave the contact ebisigale bikole ki bireke ebyo Katonda yakola ki omuntu ajja kwekwasa ng'alemeddwa bulemwa okitegeera gwe mpapaaso olabe lwaki temunenya Baganda boys omuntu bwalemwa goal okugiteeba banenya amuwadde paasi oba alemeddwa kuteeba kuleta paasi olabe lwaki temunenya Baganda boy kuba nabo balabikako the Uganda boys you cannot blame them in any way because they don't base here okitegeera bo balinyowa eri ate n'ekirala ndi era nabo olaba bambi otegedde it's not a long time bakakitandika osanga nabo bazze okubako kyebongerako okitegeera bo olaba nti bakakitandika okuba nti bakyenyigiramu nnyo naye katubala 9 years ago tetunafunayo nominations award nnene
tunulira ensiba ffe tufollowinga music nnyo mu bantu bonna nensi tusinga music nengolaba gye bali babeerayo over and over every year they represent at least nensi baffe okuvaamu oba mwaka ki biitirya mwaka ki 2015 okuva eyo yonna 7 years okitegeera man it's too much. Oli ayinza okwebuuza abanigeria bangi bazze mu Uganda lwaki temufutisa ba contacts zaabwe ne mu connectinga nale kiri ku Nigeria bokka okitegeera basi abanigeria sibagabaza award please nabo balinga ffe Nigeria balinga ffe kitegeera yeah. Anti big guy for example tutunulire teams yajja wano mu lockdown nekogera bingi ne bamusiba ne Omale but we yaddayo ewaabwe n'akola music n'agenda globally saawa eno anti ndowooza owulidde yajja ne Omale obadde omanyi nti ne teams yajja wano nga tumanyi nnyo nti najja nga tumanyi nnyo Omale nti yajja naye n'amuleeta wano okitegeera naye kati wano njagala omugane nti kati genda ne gundi ku Grammy nti kati mwagenze ne gundi nti mutwale nze nani yaŋŋambye nti yamugambako nti kaneetekemu buli kimu naye ntwala but he took a stage producer stage come on bro that is his producer ontegedde his producer akola ebibye kyekyo nagambye himself is all about him onfunye bulungi ndowooza ndowooza nkuzeemu bulungi fandikomyunawo kuba nkuzeemu tukyagenda mu maaso for example abayimbi wano bigayi kino kimanyi lwatu omuyimbi afuna show mu Yuna tugeze kale ku Yuna n'afuna show agenda bwogo tagenda na DJ we tagenda na oba onamutambulirako agenda bwogo tagenda na baba obijja wa lwanya kugambye lwaki ogamba nti gumanya abantu batambula nabo abantu kale gumanya abantu nze bentambula nabo yemba ntambudde obamanyi tebakulya ssente munange we move with people kasabira any possible way kasiteba nga kisoboka omukulu wa Ikibenda yabule n'agamba you speak on your behalf toyogerera industry yonna because you are not the industry bo balina emira basobola okweyogerera munange tobanenya oba tomunenya kuba ye kuba ate abakanneebaza it's 90%, it's approaching 95. abakankubira okunneebaza about that the big eye webali kuyimirira webali nnyo webalire ddala bambi thank you ekintu kyokoze abo kati bambi nga omanyi baganya okuba ba good boys eno otegedde naye nga balina ebanyiga mu mitima. I don't blame them kitegeera naye ffe people who are not fake tuvaayo. I'm not fake simanyi kulimba si fakinga bana nenkubuulira kitegeera. I want to be open hearted. I come and tell you kitegeera so bambi batya tobanenya batya bibalumireyo mu nnyumba naye nga batya mu nnyumba naye nobaddanga kugamba ka message nti owaaye yongeza omuliro taata oteekemu opike aga taata webale tukwebaza ategedde ajo nakusasula. It's not all about complaining naye kuno okwabadde kwogera mazima kyobola onadde nkola post eyo erandisa n'ekigamba bitter truth amazima agakola ki agakaawa okitegedde era nga bwe nakigambye nti bw'otunulamu is 9 years down the road emyaka emeka 9 emyaka omwenda egyo tetulinaba nakufunamu kati for example ka nomination konna kakabere akabiti okitegeera akalala konna naye ng'olaba abayimbi bangi mu Uganda wano okitegeera emyaka 9 giba mingi okuba tetufunangayo naye ng'ekyo kiva ku muntu omu eyalemera contacts connections nga bwe kiri nti Katonda bw'abanga ayagala okublessing ensi oba ekintu kyonna Katonda abaako mwayisiza omukisa ogwo obubaka bwe okitegedde oba blessing eyo aba agiyisizaamu etuke ku baki etuke ku balala. Katonda bw'abanga ayagala okuwa ssente asobola okuziwanze nenzikola ki nenzikuwa otegedde. Katonda tasobola kujja direct n'akusuulirawo ssente nedda abaako mwazikola kimwe so bw'abanga ayisiza mu Edirisa okitegeera nga muyayisiza kando eyo n'agikoleza okitegedde abantu abalala baneeno bayagala okublessinga
bwe bajja ne kande ezo nazo zikoleze zaake eyo tegenda kuzikira okitegeera naye olwokuba nti abantu balowooza nti bonookoleza kando zino endala eyo egenda kuzikira oba okotogedde eggwanga lyonna okitegeera twandibadde nga mu awards ezo kati nga bwe yalemeddwawo nti kati Grammy yaganye nga tulina essuubi ewalala mu muntu omulala muyimbi omulala oba nze oba ni any artist otegedde babadde bangi nakonyeko n'abalala bangi mu Uganda because buli muntu asobola okuwangula ekintu kyonna okitegeera so tekiriko nti kino bakisaako linnya gundi anybody can win okitegeera twandibadde nga tulina essuubi nti ate wano nga watawangudde naye tulinayo gundi wali otegere tulinayo gundi muziri awards ezigwa mu category ki ezo mu level ezo naye tekibaddewo tekiriiyo okitegedde tekiriiwo tulinda bulinzi nti we fail ku muntu omu tuba tufairinze okitegeera ate nga tulina kuplayinga as a team nga bwolaba zona ensi nga bwe zikola ensi endala okitegeera ensi nyingi oziraba abanigeria babeera mu awards ne bazistorminga bonna ng'olaba bangi okitegeera nti Burna Boy bw'atawangula wano teams era yawangudde okitegeera so bwe bityo ebibeera neffe tukiyina wano to be honest Munnayuganda yenna ago aba alina ogalaba nga ge mazima nga njogera mazima abantu bangi bakyogera babadde naye nga bakyogera background otegere mu background gye bakyogerera badde bakitya abayimbi bangi babeereyo mu bukuukulu nze navuddeo just ng'omuntu ali straight okitegedde mugambeko okitegedde nti kisusse that is being selfish asussizza okubeera selfish man omuntu ayinza okwebuuza lwaki omugambako ssaawa zino buli kintu kibaako time kibaako obudde bwe kituuka osanga tubadde nga tulina essuubi bulijjo nti oba anaatuuka kale n'atuwa batugezezaako emirundi mingi okumusaba naye munaye nga tata munaye ng'alimira okitegeera bw'otandika ku ebyo ebirala musobola okuba ne vibe neba yakabi nnyo ne bwe mutandikaawo munaye nga bikyuka otandika okumugamba nti mpaako ku contact afeesa ekyuka nga ne connection nga ne communication ekendeera afuuka busy munna kirabika era afuuka busy communication ekendeera so temutandika kwogera kyeyo kyenabadde era ntegeeza nti which is a selfish action omuntu ayinza ogamba 9 years emyaka 9 you complaining now lwaki wacomplaining nga ku 5 ku 6 ku 7 wadde ogambye buli kimu kibeerako obudde naye n'olinda emyaka 9 ofe internal bleeding ng'osirise anti nga mwegambye nti buli kimu kibaako n'obudde okusinziira ku level yaakyo so kati we have waited for that long omuntu nga takyalinayo chance yeekwasa okitegeera takyalina mukisa mulala gwekwasa takyalina kyeyeekwasa okitegeera era ekyo kyagamba nti for God and my country nabadde mugambye asooka alekerawo kikozesa for God and himself nga ye netaddamu kugamba for God and my country because bw'ogamba for God and my country oba ogambye enze oba ogambye abayimbi abalala oba ogambye bazawi oba ogambye bombi ba Spice Diana bashiba bonna ab'enjawulo oba selfish yo gwe oyinza bumeasuring otya singa omuntu oba omunyonyola okweyagalizaako ayagala mbu measuring sisobola mbu measuring wabula bo buli awo nti bwe butyo always batugamba okugezaako emirundi egiwerako oli ayinza ogamba babigayi wamusabako gumu n'akyusa face n'otaddayo wamusaba emirundi ng'emeka contacts olyoka okutuuka oba connection kyogamba kyetaagisa over and over because abantu bamubeera nze mba mmanyi emirundi gyayagala kyemugamba and it's not only me n'abalala bangi bakigezezaako omuntu ayinza koza nti babigayi just akyalina bubeezi mpaana na Eddy Kenzo because buli kivaawo najja tewali it's the reality so nakyogedde ku lw'abantu bangi badde baagala okukyogera ate ne ku lw'ensi oba okutogera ensi kitegeera ne Katonda oba omuliddemu olukwe eyakuwa chance eyo eyakumanyisa abantu abo aba bakumanyisa obatuuse ne ku balala kitegeeza Katonda esaawa zino Eddy Kenzo yamulyamu olukwe era aleka yamulyamu olukwe ogamba ye sinze njajinga naye ngambe kibanga oba muliddemu oluki omanyi ye ebya Katonda abyesigaliza oyo yamanyi naye nga kifaanana bwe kityo mu Lusiraamu bagamba nti buli musiraamu muganda wa musiraamu kyogamba ye nono yagivaako dda ate omusajja nga tumulaba asaala nnyo
kino tekiriiko nti kya muntu omu basi bonna nti basiraamu Abannayuganda si bonna nti basiraamu ne music industry si yonna nti nsiraamu okitegeera so kino kiri as a fraternity as a country era abantu bangi bankubidde nga basanyufu nnyo kulwa statement eyo gye nakoze ebadde banyigireyo nga tebajoogerako ne najoogeddeko they are happy Eddy Kenzo anyigiriza industry kwenkanawa alemesezza industry kwenkanawa mu mukodo ku international ng'omuntu ngati akotogedde ensi ye okitegeera kuba buli amugezaako atajjamu lutalo buli amugezaako fuka kabwanangu otegedde buli amugezaako okumugamba nti mpa contacts mpa connections zino okikola otya ngamba nyinza kuyita wa tasharing anything man nze nkimanyi nja kubabuulira what happened nakigezaako kyekyabaawo I'll let you know kyekyabaawo nja kukibagamba you'll see it jakuwalana nnyo nja kukibagamba what happened nja kukibagamba ekyabaawo kyaddala kiki mwetaaga abakolere mwetaaga agendenga nammwe ku mikolo egy'amaanyi abawe ennamba z'amasimu agambe nti bw'okubira ono nga music oba muzannye Nigeria bw'okola kino nga kino kikola egindi kiki ddala kye mwagala kuba naye ayinza okugana nange simanyi kye baagala kino tekuli atamanyi amanyi kyalina okukola twakyogedde na twabyogedde otegedde ebisigadde abireke okitegedde abantu balage bwekiti tebyesigaliza ebisigadde bibalekere abantu bakola mwana abantu bakola waka balaba abantu bakola nnyo bateekamu nnyo okitegeera kale gwe obanga olaba abantu abo abakola ennyo olaba aba Nigeria okitegedde obalaba naawe besika teekayo omukono gaba otegedde ndi this year kati nga bwengenze mugundo okitegedde gundi jangu tulabye otegedde because you never know you can reach this and this and this okitegeera ebintu bingi it's a lot byaba ino okukola ng'omuntu teza yaga kwera spiri ya yeka the rest babere inferior lowooza yeyagaliza yeka kukibeeramu yeka era wonna effe tukitaminga bwe tutyo bwe tukitaminga kubeera bwe kiri naye nabyo abantu bamuweza nga bagamba naye teri yamusika ku mukono yayitawo yeka njagala otunula ennamba yabawolereza n'abakibakinga ekirungi am sharing everything on my page tunulira abantu kibagamba abantu badde baseresa ebbanga naye nga tebakisanyukira nabadde bakiraba nnyo bannayuganda bonna bonna nga big I thank you so much ate abagamba nti naye talina yamusika ku mukono yeetakulira yekka namwe mulina okwetakulira mwekubira ekkubo nga bwe nakugambye era njagala nkiddemu Katonda alina bye yeesigaliza Katonda akolera mu bantu tojja kukijjawo ekyo otegedde mako Katonda asobola okukola ekintu kyonna kyonna mu ggwe nga yagala kituusa ku nze ngayagala nga kifuneko okitegeera niwe oba oyagala nokyakulya saawa eno era oyina wabooda gwotuma singa wabooda oyo atuusa emmere eyo n'agikyamya wali n'agirya nga ebadde yiyo enjala tekutta ofeera so tulina okuba nga twejjamu ffenna ekintu ky'okuba selfish Eddy Kenzo yali ku after 5 last week Friday yakeesa yagamba MC Cats nti bannayuganda music gwe beyimba bibakwatako ebiri around as band material nfaamu ne bayimba ku biri awo teba thinking out yayimba bikwata wa nembu ye music gwakola ali machuwa kyogamba kati bw'oyimba ku laavu ye Uganda yakola nnyo ne America era laavu eba laavu kiba kwagalana leka namwe tebabalimbalimba ebyo bintu bitategerekeka babalimbalimba watalina ansa tabyogerako otegedde tewali byanjawulo naawe come on bwekimbuulireko ekyenjawulo nti yayimba kino kyanjawulo nnyo nga tukimaako wano tekiriyo naye nga bwe nabagambye share the connections share the contacts bannayuganda bagamba mu period mwetwalibadde tucelebratingira nomini ya Grammy wadde tetwagireese Uganda ate omusajja mutandise omuba akalashinga mukuba kwongera kumwongera mu bulumi bwa butawangula award ogambye ki mu period mwetwalibadde tumucelebratingira for the achievement gyatuusizza for the nation anti bagamba batera okugamba nti okalyadda kaddadda okitegeera
ate buli oba ogenda tunulako emabega okitegeera nti yayinza okuba nti nga yagambye nti emyaka 9 akikola dda time etuuse eyakyo okukyogerako. It's the time fubanga nnyo okulaba ntulina kyoleka ki mabega otegedde mutoleka nzirowa mabega kati eyo nziro guyinza okuba ntogiraba naye enziro ejje kulondoola otegedde buli otambula bwoti eba ekola ki eba ekulondoola tojja kola okay so ekyo kino kiisi kya mutima mubi nekyo ekituufu twayogedde I spoke out abantu kibadde batya okwogera nakyogedde kati awo ye yekubemu ttooki awe bakihandolinga. Don't you think nti kino kigenda kumayawo ddala enkolagana yammwe ebigambo by'omwogerera? Bwe mba nti kyenjogedde kikyamu kyonna ekijja ndyoke nakyo ne bwe mba nga ndi ku mazima ye atunulemu yeekubemu n'ettooki baba bawulira nti kituufu bansanga ngambe in fact I deserve respect. Public tell wasn't you looking for relevance? Because he has been trending. Kati gwezwano nga tomanyi. Nkumanyira. Kati tewali naawe ebyo wali bya relevance, that's childish. Okitegeera. Bya kito definitely relevance jetaaga mu nkole kino babu kubi music ngena kuba husband material. Okitegeera. Natambula abantu bonna kati bero mu kunyimba ezisinga saawa eno. So tekyetaagisa mu kabadi konna. Yeah. Big guy, when you say nti omusajja tagaba contacts, already and wezo bebasooka okugulawo akadika B8 ne babeera nominated. Mbadde njagala nnyo. Eddy Kenzo nayo yasaba before you go there, ebintu byenjogeddeko byebyo bye nalinga gamba byebyo ebyebbanga eryo okitegedde saagala kwogera mu bintu byaliwo mwanange siri wakabi otegedde saa bintu byaliwo nga nkyasoma otegedde njatogere ku bintu ebyaliwo nga ndi how can I say ngamanga I can reason right ng'omuntu ali mu music industry direct. Yeah, so kyekyo nowadays music industry baderesewo obumu okwegatta oliyegatta noni togetherness n'okulabikira mu shows ez'enjawulo nga mu supportinga bayimbi bannamu but all the years epas tumanyi nti abadde taperforminga nnyo oba tafuna bookings naye akola sente from the internet naye nga tabuusa mu abayimbi abalala how to make money from the internet. Bushington has connection okuva mu pop studio and mamas temumutuukirirangako muga nti Bush oba neokumunenyako nti Bush wakitoa Bush byakoze mu birabye Bush ndowooza abayimbi bano bonna basenze bonna abagenzeeko mu Coco studio si abatutte Bush abatutte kitegeera naye Bush singa bamuwa naye gundi eyo ayinaggalawo akajji n'abeera nga atwala bana Kenya ng'atwala baani ate singa kibi nnyo kitegeera ne Sebo Bush ayina kyakoze atutte abantu. Yeah. However, right now jatubeere ku kino kati ekiriwo. Yeah. Bubaka tibo ine Eddy Kenzo nga tumaliriza. Sina bubaka bwe nabwe bwe napostinze right now. Bubaka obuliwo era bw'abatunulamu alabe kyengamba. That is it. Kyekyo. Sina bulala bonna fona. Abantu bagaba omusajja songa wati mwagira Diamond Platinum nga ali nominated mu film kyekiba Mr Contacts. Kusegere kyobuuza. Kyobe ekyokuwagira Diamond Platinum nga ali nominated mu filima yensonga lwaki tababwa contacts ze bamuwagira babaga mwawagira era bayina ensonga abamuwagira bayina ensonga bayina ensonga nabo bayina ensonga lwaki